Ya omulungi akyekumidde ku Good Talent amawulire ge tukyatambula naga galiwo ge g'omukulu Muhammad Ssegirinya wamu ne Alan Ssewanyana oluvannyuma lw'abantu baabwe okuvaayo ne babeera nga babalyamu olukwe. Era nkwongedde amawulire gano omanye abantu ba Nuupu ne Bobi Wine wamu ne bannayuganda kye boogedde ku bantu bano ababiri okuli mama wa Ssegirinya ne mama wa Ssegirinya ne mukyala wa Alan Ssewanyana okubeera nga baalabise nga bafuna ebibaasa eby'ensimbi ng'ate bigambibwa nti balabika baatunzeeyo abantu baabwe. Sigenda kubanga njogera bingi kankuwa omukulu ono ayongere okuwa obubaka obusingawo naye nga nja kusaba bambi subscribinga ate tusobole okubeera ng'ensonga zonna tuzikutuusako. For now sigenda kubanga nsukawo kankuwa eddoboozi lino. Bye. Bagambye Nalweyiso tukkiriza nti omwami waffe bye yakola baabikola ne badda mu kumuteeka mu ttaka ne bakuba mukyala Alan Ssewanyana n'agamba mutusonyiwe abaami baffe bino baabikola era ne bagamba mu kaseera kano nze nga nze ebintu biri bwe bityo ne babagamba nti tusaba mutuwe ku ssente era mu kaseera kano abaami mukomera tuli mu kwogera nabo bakkirize bave mu Bobi Wine. Abakyala bano ne babagamba tubasuubiza $2,000,000 naye tugenda kusooka tubaweeko buli omu $5,000 olunaku olw'enkya. Mukyala Ssegirinya oyo eyazze mu meeting nga yenna asagala busagazi era nga ye bw'omulaba mu cameras ekiki ekibeera kya mission adda mabega tomulabangako nga ye yeekalakaasa wabula oli omukadde gw'asindika ye naddeeri bw'alaba babazze kamera zizze nga naye atuula ng'abeerawo muddeyo katambi akabadde ku palamenti. Omukyala wa Ssegirinya ye omulaba yali yeekalakaasizza bw'aba bbaawo nnyabo era nja kubuuza mwe mulowooza lwaki Honorable Ssegirinya akwata Nuwa Mutwe ne Sauda Madada n'agenda n'alayira nabo? Lwaki? Yakimanya nti bano benkolagana nabo Banyamulenge. Oyo omukyala mbagamba n'ekigo akoma ku geeti n'aweereza ebintu era bano abakyala waliwo abasajja ababali emabega. Ntegeezeddwako Sulaiman Kidandala essaawa zino ye mukyala wa ye mwami wa mukyala Ssegirinya. Sulaiman Kidandala yateekamu ne ssente era $5,000,000 bali ku Javas kati balya bicepere ne Sulaiman Kidandala. Sulaiman Kidandala ayagala okulabisa Ssegirinya mu mbeera zonna era Sulaiman Kidandala n'oyo maama Ibula njagala bagamba abantu mmwe tetwagala kuddamu kubalaba. Honorable Shamimu Malende aba abantu tetubalaba mu kooti kaakati mmwe kyembadde mwagala mukifunye. Ssegirinya asigadde mu kkomera, Alan Ssewanyana asigadde mu kkomera kaakati bantu mmwe $5,000,000 muzifunye babatadde mu kamera ensi etegedde mulidde. Gwe mukyala Ssegirinya mu chipusi ogenda kwongeramu munnange ofune ekutya za chipusi endala kati onyirirako okifunye mu mawulire weetaddemu. Njagala okutegeeza ensi oyo si ye mukyala Ssegirinya. I repeat, mu Miransalo of Uganda oyo mukyala Ssegirinya yakuzaalamu omwana naye teyeekakasa nti n'omwana we teekakasa. Omusajja Ssegirinya omugezi onookola ekintu eky'obusiru ekitategeerekeka ne obubaka bwa palamenti obw'NRM ne bantu mmwe mwebuusiza ku bakulembeze ba Nuupu mwe obuvubuka obwefuula mu personal assistant wa Ssegirinya temwebuuza ku bakulembeze b'ekibiina ne musalawo kino ekintu kiri mu kuba pate. Kiraga pate ebadde teyamba bantu bano. Kiraga kati era ze statement z'ogenda okuwulira bubuloga ba NRM butandika tukubiraawo nti Bobi Wine yakola ki naye nga Bobi Wine abadde abawa ssente mu kyama $1,000,000 na $1,000,000 nga zituukayo $1,000,000 na $1,000,000 nga musifuna. Bantu mmwe nange bibino biri ku likodi nesitwa ne mbaleetera ebbaasa mukyala Ssewanyana vaayo we wakane mukyala Ssegirinya ne bantu mmwe kiki abasajja babonaabona mu kkomera babano babateekako agantu mwawulya propaganda eyali atambula ku Ssewanyana ne Ssegirinya kati abantu batandika okukonfaminga nti byali bituufu. Ne bantu mmwe kiki lwaki mwononera bannammwe ebintu by'obufuzi? Bantu mmwe Ssegirinya afuna ssente mu palamenti
miliyoni 4 buli mwezi. Kakati gwe mukyala Segirinya kyogamba obadde tosobola kulya ezo ssente? Gwe mukyala Alan Ssewanyana baawe yabeera mu paalamenti ebisanja bimeka? Era ali mu paalamenti. Negwe miliyoni 5 ne babateeka ali n'otyogera mu kamera ebyekisiru. Munnabyabufuzi era awase munnabyabufuzi ndowooza kubanga abakyala baswaza. Baawe Segirinya alize nitibya akawungeeza ekigo nga mutandika okujejemba twebaza mwami Museveni, twebaza ne Anita Amongi batwadde ez'obuugi n'amata. Bannange tulagawa? Ekyo njagala okukibategeeza bannayuganda. Abakyala bano mubeegendereze era ne missoni yaabwe eri bwetyo yakusaanyaawo bantu baabwe. Waliwo abasajja bannakigwanyizi be basula nabo essaawa zino abali mu kuba struggle. Ssente ze mufunye za kibi. Enkya mukole press conference muzeeyo ssente wa Anita Amongi. Anita Amongi gye mugenda mu office ayagala kufulumya zaake. Anita Amongi yali mu bakomerera ne n'otunuulira abawumba tuutu ne mugamba ani yabaloga bantu mmwe, Bafiristini mmwe, Bafirisuuti mmwe. Naye mbagamba mukyala Segirinya yakwalula esiridde toyita kaleerwe. Wallahi billahi genda olya ssente zo na mukyala Alan Ssewanyana. Bababa mwe mubatunze mu kooti tetubalaba, mu kooti tetubalaba. Mwawule emmandwa n'omugugu mu nnimiro state tosobola kungulayo. Kati sereze mulidde ze mugamba za Museveni zaani musimanya bazituwadde lwakwa ebyo bya kisiru temubitunyumiza. Asiba abantu bammwe. Kati atalise baliisa oli n'ateeka bbaawo mu kkomera n'akuwa n'emmere n'olya. Ssente ez'ekibi ne babalabisa ng'abanaku. Imagine bannange. Bannange tulagawa? Ekyo nga nkimaze njagala ababaka bano mubeere ku vidiyo. Bwenna mbadde mulaba ensonga y'Honorable Zaake. Waliwo olukolo okufulumya Honorable Zaake ng'abamu abali ku opposition balulimu. I repeat mu biransanafu. Waliwo Honorable Mpuuga Mathias njalobeere ku vidiyo eno. Honorable Mpuuga tokoze kimala ku nsonga y'Honorable Zaake. I repeat. Honorable Mathias Mpuuga Nsamba Nyendo Mukungwe. Honorable Zaake temukoze kimala okuwogera ku nsonga ye. Ensonga y'Honorable Zaake mubalatirawo mubalatizi. Waliwo ababaka paalamenti abaagala Zaake ave mu paalamenti. Era njagala bagamba bannayuganda abantu ng'aba Zaake waliwo olukwe ababaka naddala bano abakadde abaaliwo okubalwana bababulize mu ttaka. Kinsere mu bukulembeze bwa Nuupu waliwo abakadde abo nava mu DP nava mu FDC nga baagala mu kaseera kano bakube abo abantu Kyagulanyi be yazimba bababulize babateeke mu ttaka. Mu kaseera kano waliwo abasekere bagamba Zaake aveeyo abadde atulemesa okuyisaawo ddiiru zaffe. Era bangi ojja batunuulira ku maleediyo bwe bajja eya Zaake beebalama era n'obatunuulira nga baagala aveeyo. Njagala obbategeeza bannayuganda mbyogedde mu mirasanafu nga ndi mulamu. Bwe mba mwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu atuule ku bukulembeze bwe